wagambye nti okuva mu press conference wali Mpuuga yagaita agenda kuva mu NUP kuba ye yagitandikawo. Mpuuga si yatandika NUP. NUP erikaba agitandika era abasinga obwe tumanyi n'engeri gye bajja mu NUP. Ennaku zino ayina engeri gya oba kati gwe omulaba otya gwe nga gwe. By the way, nyina ekintu kye mbadde nsoma ku internet ne wa president yavuganye. Nyina ki oba vice president mu Buganda. Yenga ya Buganda. Yaganye okuvaako. Atya. Ekyokubiri. Kiki ennyo lwaki embeera yeetolola bweti buli kintu ekijja Oweekitiibwa Mpuuga kindaga nga atakkiriza. Ekizibu kiri ku sayidi yammwe bannabyabufuzi ab'opposition oba ekizibu kiri ku sayidi ye. Naye nina akatambi kendaba abavubuka abaalumba mu Fumbiro Waiswa nga bali ku kato naye nga balowooza bali ku Waiswa. Ayinza n'okuba yali Waiswa. Ayinza n'okuba yali Waiswa. Lwaki kubanga bafaanagana. Kati watanga okwetaasa oba eyamutaasa yagaa nti awo muli ku kato naye ng'ate ddala baali mu kyogamba nti bwate tebaawulirako ddala kutuuka awo oli yali kato. Bali abaana bafaanagana nnyo okujja nga tobasembereranga. Nabalabako physical naye ndaba nze manyi boogezi ba ku mikolo abo boolaba bonna basajja bamaanyi nnyo mu kwogerera emikolo. Kati gwe bw'obasanga ku mikolo obuzaabuzibwa. Ate nalaba story yawe ng'omu yaseyingira ne mu kifo kya munne mu kusamba omupiira era n'aba nga oli bamukubi oli amanya amukubi amumenye n'okugulu agenze. Babadde ebweru ano n'ayingira Waiswa n'ayingira nga kato bamukubi afuluma. Oli eyamukuba yagenda okulaba ate gwe yakubye amuyitako bubi nnyo. Nagamba ono nedda bannange omusajja gwe yankubye katono nzite. Wadde omukuba mutta ng'agenze bateeba. So bafaanagana nnyo bali. Big Brother Uganda nkwaniriza eyakatweyungako kasubire nti oli bulungi oli otya muganda wange teweerabira subscribinga likinga genda mu comment section oli waddemu okuteekawo endowooza yo oba efaanana etya etya teekawo endowooza yo tofaayo kituyambako nnyo. Obu naye era nja kuddamu era ngendeyo atuwa ensonga yalina eddembe lye okunvuma. Ayina eddembe lye okunvuma kuba kyekyo kyawulya kyaba ayagala. Essebo Bwambale nsaba obuuze ku Bannayuganda. Atulaba yonna gy'oli Big Brother wano musajja wange tunkulamusizzaako era nkwebaza okuba ate nate nti era otwegattako omukulu nga bwagambye n'osubscribinga n'okusharinga kubaawo kazi n'osharinga bwe ntera okubawulira awo naye nga tutereevu tutambulire wamu tusobole okuba nti tulaba ensonga nga bwe zitambula. Ogamba otya? Nsina tabu. Kiki ennyo ekireese embeera Oweekitiibwa omanza sijja kijjako wadde bagamba tukijjeko ekitiibwa tekimala bagamba tukijjeko bagamba mbu bani lwaki ogamba mbu njagala obere wanjawulo njagala obe nga wekkiririzawo nze ŋŋamba obaggulire kagandi bagamba nze sijja kukijjako kaleka bagambe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ebintu bingi bizze bitambula okuviira ddala ku millions 5. Gwe nga munnankyukakyuka ate omutunuulizi w'ebintu mu ngeri emu bw'endala sitwagala weekubiire twagala olage bannayuganda ekintu ekituufu nga bwe kirina okubeera. Ekisooka bwe yali ayogera mu press conference yannyonnyola eggwanga n'agamba nti ne ssente ezo tannazirabako tezinnaba kujja wabula bwe ziriba zizze alitutegeeza. Ekyokubiri bannayuganda abamugamba essente okuzizzaayo abamugamba essente ozikola ki okuzizzaayo. Ekyokubiri
Honorable Mathias Mpuuga ne bamujja ku bwa commissioner wa parliament era right honorable speaker Anita Among n'agamba nti temulina buyinza bumujja ku bwa commissioner. Ekyokusatu wekitiibwa principal n'awandiika ebbaluwa, president bwe yawandiisa ebbaluwa emuwummuza ku bwa president, ku bwa vice president obwa central obwa Buganda okubeera nga amumyuka. Awo nawo ne wabaawo okubeera nga tetuli bamativu tetwategeera kyevudde ndeeta omukugu mu nsonga ezo onnyonnyole abannayuganda tetunawulira avaako ebintu bino byonna bisatu bizze bidiringana. Ekisooka lwaki Mpuuga? Ekyokubiri kino kirekawa ebyobufuzi bya Oweekitiibwa Mpuuga. Ekyokusatu National Unity Platform esigalawa okusinziira ku bintu byonna ebizze bibeerawo ku mwami Mpuuga. Lwakuba kati olese ebintu bingi mu kintu kimu, ofumbye akatogo naye ng'olinga bano ab'okunnyanja abafumba ekibeero birimu bisatu ojjamu kiri kyetooloolera ku muntu omu. Ab'okunnyanja bwe baba bafumba ekibeero kyabwe addira ekyennyanja kati kalugame empuuta n'ateekamu ennyungule n'ateekamu ekyennyanja kyennyininyini kino ekyaffe kyotegedde obulungi ennyo semutundu ne kabeera akabeero lumonde n'ateeka omwo n'ateekamu amatooke kati byonna obitabudde naye lwakuba nti ate kyoyogeddewo byonna biva mu nnyanja byonna bikwata ku muntu atya omu. Essaawa zino munnayuganda yenna ne beeta kyadibeetinga na muzeeyi oba obuyisa Oweekitiibwa Mpuuga. Eyo topic tonde twagivaako nadda naye bano abatuyita abaseetinga bagenda seetaaze abo abaga nti tutambulire ku kikati balabika baaleetawo ekintu Mpuuga bagadde omufuula topic. Bannabyabufuzi bajja ne babeerako sizoni yaabwe ne bakola ne babiirawo ne bamala ne bakola ki ne bavaako. Ati kati kino weewuunye n'okwewuunya nti ya debating omuntu atagenzeeko na mu buyinza buli bwawaki bwawakati. Kati imagine singa tubaye tudibatinga Oweekitiibwa nga bw'oyagala tugambe Oweekitiibwa Mpuuga nga tubaye tumudibatinga nga yaliko vice president nga bw'olaba mukulu vice president Bukenya Professor Bukenya Professor Bukenya nga gwe bali bagamba nti tuba kugoba kubanga abasajja bwe bakeera bukezi ku bakyala bali kaledio keeri oba ali ku biiki ye akuŋŋaanyiza ebyana biri awo bimuzinyazinyamu ku mazina nga obwana obusoma amawulire butandika. President akoze enkyukakyuka mu kabineeti ye era bwe twogerera kati wano eno Major General Jessica Alupo ye vice president. Gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviire ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nnassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Kati gwe abadde vice president abadde balinga okuŋŋanyiza n'abantu oli mu kuzina n'abaana abakukuuma tebabatemezza nawo oyinza kuba babagamba naye nga bali diplomatic obalaba kugamba kusaasaana nga bakola ki bakulekerawo ng'omu babiri baga mwe tubayise mujje ku mirimu emirala emitongole mujje mukuumi vice president omupya omulala. Kati bwe tuba twogera ku bannabyabufuzi bano balina okumanya nti they assume offices to serve for a period of time ate purposely. Bw'omala okusavinga akaseera ako ne kavaawo ate ovaawo n'ogenda okola ebiki aidha ne bakwongerayo ku madaala waggulu oba ne bakuelevating ne bakuza oba ne bakutema ne bakussa kubanga kirabiseeko kibaddewo.
Oweekitiibwa Sekandi yaliko vice president sibe kiri yaliko speaker sibe kiri ebifeeyo yabivaamu awulirako eŋŋuumi awo nti agambye tava kuba speaker ne bemba mulonda era we baagirangako nga bakola ki bwe bamujja kuba vice president wawulirako nga nti emmotoka tagizaayo mwali n'abakuumi abaagala kubanga amala kubuuza yamuwa lwaki tewaaliwo wadde akanyego wadde n'akayiibwa okuyita mu lujja ne keekyanga ne bagaa nti yawaayo bubi be baamuwa omukulu baamugye ku ntebe n'enjiibwa ne zigwa mu ki mu ddiiro yali yaloga entebe yeekyanga teyeekyanga nako teakulina kyeyayogera kigambo nakimu example zenkuwadde ozifunye bulungi nzitegedde omukyala Kazibwe yaliko vice president Wandera wamuwuliranga ebigambo bye yakozesanga ye mukyala ndowooza yasinga okujerega abasajja mu mulembe yakozesa bulungi ekifo kye ng'omukyala abakyala manyi abakyala baagala nnyo oluvimbo principal aluyita luvimbo yakikozesanga mu ngeri nti yes mutulabye tuli baki bakyala ate nekikolera nnyo neyamulonda nti abakyala bonna nga buli mukyala ndaba ffe ba vice onteekera bwe baamuggyako yagwa mu kkubo yeeyambula engoye bintu yasigala yabirekanga we biri wangi yabirekanga we biri wano wabaddewo omukyala abadde sipiika Mama Kadaga umulembe gwe bintu bingi ebyayitawo ebirungi n'ebitali biki nebitali birungi fact ebibi ebingi ebyayitawo mbijjukirana bulungi nnyo omwali n'emyaka n'ekisanja na biki byonna ebyo gikwatako biki byonna ebyo mulembe gwe nindoza muli naawulira n'okuwulira nga kati okusina ku kyakoledde eggwanga mulonda mu bifo ebirala talina kuvaako asobola n'omulwanirira n'asigaza entebe naye gwolaba oyo bwe yali agenda kuvaako waliwo n'aba opposition abaali bamulwanirira asigaze obwa sipiika bwa parliament Mama Kadaga zijjukira aba opposition abaali bagezaako n'omuwagira nga alina engeri gyakozeekozeemu ebintu baamukuba akalulu n'avaako Uganda yayimirira yasitopinga bannabyabufuzi bonna b'oyogerako naddala nga tukyali mu luno oludda oluvuganyaga olulwanyisa gavumenti eriko eveeko ebyokulowooleza mu kifo omuntu kyafunye nti alpha and omega y'obulamu bw'ensi eno ebyo kankubuulire bya bwereere biringa bya bugagga byansi ebisukkiridde bwe byemalizaamu abantu obuki obwereere nti njagala nnyo okola obeere ne ssente nkikwagalizira njagala ozibeere nazo naye ezimala ebizibu byo n'eby'abantu abakwetolodde n'okuyambako abantu abalala abali mu mbeera enki naye si kunoonya buli bugagga obutalina kigendererwa buyinza n'okuttisa omuntu bw'otagenda kusobola kubanga byonna enkomerero ya byonna era wabaawo ekikoma oga nti eyali omugagga yali asinga ssente Portugal yafiira mu kiseera kya covid nga yeegayirira nti asobola omuntu asobolamu amuwa cheeke ya biliyoni n'omusobi tekyakola ki tekyasobola tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsinga Canada, America, German, Netherlands n'endala nyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi gawandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Nga bino bitukolera ku nsi bya bwereere siraba lwaki tusikangana omuguwa nitulina ku mboozi ya muzeeyi mpuuga wano kubanga bamugambye ekifo ekiti n'asooka awalira bamugambye ekya commissioner n'abanga kankusooke nkuwe bulungi nnyo olugendo lwa muzeeyo ze we mulabidde mu bigambo bye gwagamba ne press conference wagiraba nagirimu alina ebigambo byali akozesa ebiraga nti abamugoba oba baagala omujja mu ntebe naddala abali mu kibiina banafu nnyo banafuye nnyo to an extent nti kati oyinza n'obbaga nti obatwala nga bano abawuzi b'obunyama nti kati bebatwala ekibiina mu maaso naye nga mu baaba baagayogerako abamuwummuza baga nedda kati engeri gy'okolamu emirimu sinnambulukufu bennyini mu layini mwe muli abaamu appointinga nga ku speed ebifo ebyo gwe imagine ng'oli munnabyabufuzi ali ku ludda oluvuganya naye ng'omaze okulya ememba wa palamenti kubanga omayinza n'oga nti kasambeera memba wa palamenti ng'odde ndi ku ludda oluvuganya kikola ki kimala buki bumazi naye bakwongeddeko nti gwe vice oba deputy w'omukulembeze w'ekibiina mutundutundu lya Buganda ekyo si kitiibwa abatakuwadde maanyi nibwe yandibadde akomyawo era wandibadde otambula ojaagaana naye taata komaawo n'akwongerako nagaana nedda nga bwe biri kati waneene
fe tukuongeddeko kufulu endala nti ate ki we leader of ki opposition si we bamwapointinga kyogamba mukono gwa principal teguli mu kumwapuruvinga gati beera leader of opposition era ateekako omukono wangi bw'aba tataddeekire botobeera nsuubi olowooza akafaako wadde nga bwe nkalaba apatandisa okukanafuya nokafuula ate ekitali kyamakulu katono nnyo wano mu Uganda kubanga bayingiri gye bagenzi bakamawulidi nga katandika nga akasaga aka leader of opposition niye bagenzi bakateekako amajolobero kati omuntu akabeeramu ne yeetwala n'alabira ddala nga prime minister wa Uganda kumbi kwagala kubeera nga president wa Uganda kusinziira ku blockade motoka ebimuwerekera office zibamuwe zatambuliramu n'abakuumi na biki byonna byonna ebyo nti byonna ye yabimukwasa n'atakoma ku ekyo bwe bagobazaaki kuba commission mu ngeri bwe bakuba tooki awo abasajja webalira baaliwo abasobola okufuwafuwa oluzungu awo era kyamaliriza kikoze eki kimuweereddwa kitegeeza nti ebifo byonna ebiina byalimu MOP deputy mu Buganda commissioner ate leader of opposition nti bimumala yandibadde bimumala okuba nti akolanga kufulu ezibikira ebituli byonna ku lwa gavumenti nokulonda omwana hasolo ono waffe owenono alimu ludda oluvuganya buli muwaatu ogwandibadde ogamba nti guswaza ekibiina buli muwaatu okulaga nti sente z'omuwi w'omusolo ebbibwa ku bifo biri byalina byonna yandikozesezaako ng'ekifo ekyo nga baga nti leero njogera nga commissioner leero njogera nga leader of opposition leero njogera nga vice wa Buganda ng'abikozesa okulwanirira ono omuntu waki bwe yagenda okukiikirira opposition. Kino owekitiibwa kyayogera kyagamba mbu toyinza kunzija mu kibiina kye natandika ekyo kiri kitya okulaga nti no National Unity Platform ali omu ku baagitandika anti kati mbadde mmalayo kiri nti bamaze okuweebwa ebifo ebyo byonna ebina oba watandika oba tewatandika ffe tukuteekako amaaso netugamba katulabe omuntu waffe ono kubawadde ebifo ebyo byonna abikozesa atya okuyamba kyoyisa ekibiina kyewatandika. Nze ndi mugoberezi wa byabufuzi wa nsonga za byabufuzi nga bizitambula mu ggwanga si ku level ya mwire ya waggulu nnyo wabule neyo ku ground ntunuulira emyaka gyawo ekitiibwa ebiri n'ekitundu gyabadde ku bifo ebyo gyabadde ku bwa leader of opposition nentunuulira opposition naddala ekibiina mwava kigaziyiza kiti emirandira gyakyo nga kikozesa ebitiibwa bibamuwa byonna ebyo nti kati NUP in terms of structures kuba kati yandibadde akola ne structures ng'omukulembeze wa leader of opposition ayina ekibiina kyasise ng'oli atufuga byagenda agatta ewuwe kati no opposition nagamba nti basalirwa n'ekibiina kye namusikiriza ne mugatta ku NUP nga tukoze omukago kati ekibiina ky'abasalirwa ekya Jema kyonna kigweredde mu NUP nga akifacilitate oba akitaddeko ennyo omulaka ye leader of opposition ayinayo akabiina akalala kaleese naga nti kaali ka operating eyo naye kagambye nti kona abakungu baabyo bonna bazze beegase ku kikwenu UP olwoba election gye tubaddemu n'ogamba nti eno agiwomyemu omutero kakana ng'ekifo ekyo oba kyanakwedde oba kyani oba kya musajja watuli yeetuga owekayunga nti bakireese bakisikuddeyo kubanga tubaddemu mu rigimu ye nti ekifo ekyo basobodde kikozesa mu mbeera efaanana bwetu oba tokyankolera argument egamba nti siva mu kibiina ne bwe munangoba mutya kuba nze nakitandika naye bwe tugenda ate ku debate ya ani yatandika ani ate atandika abantu abasinga obungi tabamanyi kibiina ekyo bwe kyatandika nangeri gye kyajjamu ojja kibawa olulala Big Brother Uganda webale nnyo webale Datrava tewerabira okusubscribinga ndi ne Francis Bwambale nga tumaliriza Francis wali wano era njagala twekoneoko katono kubanga owekitiibwa Mpooga tekitegeeza nti okusinziira ku statement ezikolebwa principal statement ezikolebwa owekitiibwa Kitenyonyi ezikolebwa Secretary General Lewis nti sookoddeko wabbali tusooke twetegereze ekintu kino ekyo kitegeeza nti aba tagobeddwa kitegeeza wewamala okwekkaanya kiki kyekirina kirina okukolebwa wano eno akyasobola okukomawo mu kifo ekyo era bakyasobola omukkiriza okukakkalabya emirimu singa baba bakizudde. Of course abantu ba bulijjo bano abali ebbalibbali be bawa owekitiibwa Mpooga amagezi nti ave mu kibiina oba be bamulabanga alina sayinizi eziyinza okuva mu kibiina agenda akola ekirala oba yeegatte ku kirala kyawulira kyakola ki kyayinza okwegazaanyizaamu obuki obulungi naye bwe zandibadde enkola za kweterereza munda bano bwe ekyali ekigendererwa kyabwe osoma we baatandikira balinga bagamba nti omuntu omukulu ennyo ku levo gyali bw'aba akoze ensobi tusobola
omulaga ensobi ye n'agira banaga abaye ekigenda maaso kandabe wamasibanga ekooti gye mbadde ntambula nayo omwana ekinyonyi kyagiyeeko dda evvu katwekebe nzire ku mabbali bansiimuuleko evvu nkomewo nga nkoze eki nga nteredde ye ayinza okuba asazeewo okutambula n'ekkooti ekinyonyi kikalooli gye kiyiyeeko ki evvu bulujjudde nga ate mukambwe nnyo lwaki omugambako ayambadde ekkooti eriko ki kyesagala kuyita kiri wabula evvu nga bwokitegeera naye ng'ate kyandibadde kirungi nnyo lwaba ategereza bano kye boogera ddala kubanga nkuwa ekyokulabirako bwe yasooka mu press conference n'agaana kiyitakwatagana ku ssente zibangawo abali eri munda bakalooli beeri munda be bajja ku mikutu ayo ne bagamba nti alimba ssente yazifuna dda zayita na mu ssako ya paalamenti kati awo bamaze okwambula bennyini bali eri yes kubanga bano bali banoonya omuntu yena yali anoonya evidence naye ddala ssente yazijjayo oba tazijjangayo vooti eraga nti yazikkiriza nti agenda zifuna nga teziri imoro mu tteeka osobola okukola etteeka ebbi ne mu apartheid time mu biseera by'obusosoze mu langi abazungu abo bakolanga amateeka nga tteeka lennyini era baliteekesa mu nkola naye nga bbi nga linyigiriza omuddugavu limugana osomera mu ssomero lyerimu n'omweru si bwe kiri naye nga lyoyinote kati bwe baba balina etteeka layo munda eryegabira ssente naye nga si mu ndabika y'abantu eno nga kiri imoro kuffe ffe ne tugaa naye nedda si kaaki tewanditutte ssente ezo ng'abantu malwaliro teriyo ki ddagala waliwo eroga nti nedda ezo temuzimpa naye watuula ne mu lukiiko oluzeegabira ate nga nakiera kiri kimenya amateeka omuntu okutuula mu lukiiko olwegabira ssente nga naawe ate ngakwe kenyini gugenda ozikola ki ozifuna wandike nti baatudde ne bampa nga siina bwe ŋŋaana naye walutuuliramu ddala okuweza kukola mugwe wali owookuna you understand bwe babimukubiramu ttooki mu kifo kyo ga nti awo no waliwo akalipo nange ngaowamateeka wamma nkikoze eki nkirabye yakaza bukaza gamba nti temulina kye muŋŋamba temumanyi mateeka bingi byabadde ayogera nga bogera ate n'abawagizi n'abafuna ekyongera okuteekawo ekifaananyi kati gwali eno agamba nti alwanyisa buli bwanguzi nankola mbi akweyagaliza na buli kimu kyonna n'afuna omuntu we ali ku leve eyo bw'aba kireka kankubuulire principal aba kireka kigende bwe kitunga bwe kibalege nti y'omu kubatololeetinga oba kubakkiriza nti omuli w'enguzi asobola otambula naye emisana ttuku kyavaga nedda bw'oba oganye okubeera remorseful Bobi Wine aba kukikkiriza n'amukkiriza n'asigalawo ng'atugenderaawo kyandibadde kiraga bulazi abanga awadde ubbeetu nti nze asobola ogenda watu n'atula ne yeegabira ssente nga bw'ayagala kibeera okke wadde eno bantu basigala banyigirizibwa nga bakiraba bubi genda mu maaso nakyo so okizzaayo okuleverega nti ono ng'omukulembeze alina ekifaananyi kyayagala n'obukulembeze bw'avuga bw'akugamba nti nedda ekyo kyalabise bubi era kibi bw'olina kwekuba muto kinoga nti yeyampa oba alina ebifo byeyampa ddala mu butuufu ebyanteeka muki kankulembeze kyagamba kaŋŋonde abeere nga mutono mu sayizi nga bwemulaba manyi ekizibu kye tufunye nti abakulembeze bano abazze nga bavuddemu ffeero ate banyoomeddwa nnyo basinga obungi tubaze tubalaba nti abadde wali muyimbi abadde alina enviiri mpanvu. Munnayuganda obadde okimanyi nti obulungi kwefaako katukwanjulire bannaffe aba Alola Beauty Hub nga be bakafulumu kuddaabiriza wamma n'odda buto kyokka n'osigala ng'oli mulamu balina sabbuuni n'ebizigo ebyerusa so nga ate n'ebikuleka ku nakyo nabyo babirina. Alola Beauty Hub bakuzigula wamma n'oshanana bannabukalu mujje tubakoleko jangu ofune weed oil tulina muwoomya kazunza njuki omusajja omwenzi oba omukazi ye mwenzi jangu tukuwe supalo ng'omuntu wo ina mukaabira jangu bakukaabire musajja takuwa jangu bakuwe tulina muweebwa. Alola Beauty Hub bw'obeesiga wamma ebizibu by'omu maka obiira obigonjodde mu abaami n'abakyala abaagala okusala omugejjo mwe tubakolako nga tukozesa amajaani gaffe agatalina wadde obulabe omuwala ayagala okukola figa sako n'okwongera kabina wamma jangu ku Alola Beauty Hub we wali ekiddukiro kyo nti tusangibwa ku Ntebe Road opposite Freedom City ate teweerabira tukola ne delivery kola order yo package yo tugikuleeteraawo kumanya ebisingawo tukubire noti mu 7492731 jangu ku Alola Beauty Hub olabikenga malayika abaliddawo bali kutenda.
onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table, jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti emu 28 55 25 oba noti 772443 6. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu.